wakuba nedda sijja kulegana bantu nga mugemu olina okuba serious ku kintu kyo wangamba omukolo guliyo nga 14 kati 14 onkubira ssaawa zino naye ebintu byomugotyako obiyita byangu musajja gwe si byangu ebintu by'omukolo bizibuzibu nnyo nga bw'okiwulira omukolo gubulayo wiiki kati labayo obulayo ennaku omukolo bwe gunaagana tonnenya ogambanga nti ate oba kiki oba ki naye wannaye gazajja gwe kati gwolowooza omukolo gukolebwa mmere omukolo gukolebwa bantu era oba tofunye bantu awo manya ebyo biganye naye tuza meeting esooka bw'ogimala bwoti awo manya omukolo ogumaze eyokubiri yekuwa ekiddako kale bw'omala ogituuza nze ngontegeeza nga tulaba ki ekiddako bino ebintu by'ensi obimanyi balina okukuyamba nga bw'oyamba kale nze kinakiwedde ngontegeeza tewali buzibu tewali tabu olowooza bagambye omunafu agweddalu kati wagenza ogweddalu ng'okimanyi omukolo ogweta kale nange mbadde mbaako wano mukatale gulira mukyala wange bwakwambala kati kansoke mbutwale tulabe ki ekiddako alhamdulillah salamu alaikum Wanze hane nkalese nga bwe nakakusuubiza kasayiziko kano kagenda kunyumira ogatambula osawa busayi bagamba gato wakajjeewa nkaguddewo ku street eyo omwana akatunda ningamba sirinza butakagula ningaka nkakuleetere ninkagwa nenkateka mu kavera watikakutuuka nambye nkazaayo era kasooka wegezeemu mangu tulabe engeri gye banaaki etigati inga tunakucheza misambwa